Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokusatu omwaka guno twakulaga emboozi ya minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja ng'alangirira ng'ettaka ly'e Kaazi mu Makindye Ssaabagabo bwe litali lya Bwakabaka wabula lyali lya Ssekabaka Daudi Chwa ng'omuntu. Kaazi okugizza mu maanya ga Kabaka wa Buganda kwali kumenya mateeka kubanga ettaka eryo bulijjo libadde era nakakati likyali ya Daudi Chwa nga liri kati mu estate ya Daudi Chwa. Ekyo n'olwekyo ndagira akulira ebyokuwandiisa eby'ettaka ajjemu mangu erinnya lya Kabaka wa Buganda alize mu ba administrators ba estate ya Daudi Chwa. Ono era yalagira ekitongole ki Buganda Land Board kigarwe olw'okuba kanaaluzala w'emivuyo ku ttaka so nga tekiriwo na mu mateeka okusinziira ku nzirukanya y'ettaka ly'Obwakabaka bw'erina okuba. Awandiisa amakampuni asazeemu mangu Buganda Land Board Limited eyewandiisibwa mu 2025 as a private company ng'erimbalimba ensi nti ino be bamu ne statutory body eya Buganda Land Board eya constitution eyawandiikibwa mu constitution. Okusinziira ku minisita ettaka lino eriwezaako yiika 12 lyali lyagabibwa Ssekabaka Daudi Chwa eri aba scout ko n'abooluganda lwe ng'omuntu wabula nga singa Kabaka Obwakabaka kye buwakanya. Kati olwaleero Obwakabaka nga buyita munnamateeka waabwo Oweekitiibwa Christopher Bwanika balangiridde ng'ettaka lino bwe liri ery'Obwakabaka nga n'omusango gwali gwatwalibwa mu kkooti Obuganda ne buguwuuta buva. Mu musango ogwo kkooti yasalawo nti ettaka eriri e Masajja ku block 273 plot number 5 e Kaazi eriva mu FC 18454 ettaka li official mailo eriri mu lusuku lwa Kabaka olwa mailo 3. Ono atuuse n'okutulaga ebiwandiiko bya kkooti kwe yasalira omusango guno mu mwaka gwa 2020. Ategeezezza nti bonna abalina ebyapa ku ttaka lino babirina mu bukyamu era n'abasaba okugenda Emmengo bongere okunnyonnyolwa. Komishona aweebwa obuyinza mu katundu 88 ka Land Act okuwuliriza ensonga zino nga kkooti enzijuvu n'asazaamu ebyapa bino ekiragiro ekyo weekiri tekimenyebwangawo. Wano wasinzidde n'avumirira ebikolwa bya minisita Sam Mayanja nti bitattanye nnyo erinnya ly'Obwakabaka n'okubuzaabuza abantu be. Tusaba abantu ba Buganda, abantu ba Uganda baleme kuwuddisibwa oba kuwubisibwa ebigambo ebyogerwa abo abaagala okusanyusa abalala n'okuleetawo excitement. Ekituufu Dennis Bugaya nga ye mwogezi wa Buganda Land Board atubuulidde ng'Obwakabaka bwe bamaze dda okukungaanya obujulizi obuluma minisita Mayanja ng'ekirindiriddwa kumukuba mu mbuga z'amateeka. Kabaka busazeewo ne Buganda Land Board yennyini omutwale mu mateeka kuba owa ekiragiro ng'ogezaako okugamba abakulira eggwandiiso ly'amakampuni nti eyo kampuni mugiwanduukulule ng'ate tolina buyinza tulowooza ekyo waliwo obujulizi obumala obutwala Mwai Mayanja mu mateeka. Obwakabaka butegeezezza nga butagenda kutunula ng'abantu nga minisita Sam Mayanja babakinako so ng'Obwakabaka bwetongodde bulungi mu nzirukanya yaabwe ey'emirimu. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.